ate bo abantu bonna basabiddwa okukolanga ebintu ebinasigalawo baleme kwerabirwanga singa abaana baba bagenze ng'ebintu ebyo birigasanga abo abaliddawo. Omusumba Dr. Joseph Serada yayogedde bw'ati mu kuziika omusumba Helen Wamala. Omusasi waffe abaddeyo mu kuziika katuwe ebisingawo. Olunaku lw'eggulu omusumba Helen Wamala ow'ekkanisa ya Kampala Evangelical Free Church Muyenga lwe yaziikiddwa oluvannyuma lw'ekimbe okumugwira n'ekimutta mangu. Abantu bavudde ebule n'ebweya okwetaba ku mukolo guno nga muno mwe babadde abasumba ne bannabyabufuzi. Omukolo gw'okuziika gwakulembeddwa omusumba Dr. Joseph Serada wamu n'omusumba Sozi. Ebigambo ebigenda okwogerwa wano bibeere byakuweesa kitiibwa. Obedda buli muntu ayimuka ayogera bya ttendo eri omugenzi kuba akutte ku bulamu bw'abantu bangi naddala abo abatalina mwasirizi. Dr. Serada ategeezezza nga bwe watali kunyola kwonna olw'okuba Helen Wamala agenze naye beebaza kubanga ekyamutumwa akikoze. Brothers and sisters, as we say goodbye to a friend, to a mother, banyinaffe ne baganda baffe nga tusiibula muganda waffe ono mwanyinaffe ali wano olwaleero. I want you to know that her name will never go into oblivion. Njagala otegeere nti erinnya lya mwanyinaffe Heleni terigenda kubula, terigenda kuggwaawo, ligenda kusigala nga lyogerwako olw'ebyo byasigadde akoze. The hundreds of children that she has supported. Ebikumi n'ebikumi by'abaana bayambye. The hundreds of men and women who are in leadership in our society today. Baganda baffe abaana b'obulenzi n'ab'obuwala bayambye nga bali mu bukulembeze olwaleero. Omusumba Sozi naye ategeezezza ng'omugenzi Wamala bwakoleredde omubiri gwa Kristo ng'era Mukama wamuyitidde ng'obuvunaanyizibwa bwe abukoze. Kubanga Katonda ow'ekisa ayagadde okutwala ewuwe Helen Wamala era nga bwe twasuubizibwa tulina okuzuukira Apostle Serada byonna byagiseemu tulina essuubi kyagenda kuzuukira era kyetuba tutereko omubiri gwe wano era nga byabadde alya byonna bibadde biva mu ttaka batuteeka ettaka mu ttaka envu mu vvu enfuufu mu nfuufu. Omusumba Helen Wamala kati omugenzi yazalibwa mu mwaka gwa 1960 e Masulita mu Wakiso mu ggombolola l'Ekisagala. Ono yasomera mu ssettendekero w'e Makerere. Omugenzi alese akoze emirimu mingi omuli amasomero nga galabirira abaana abatalina mwasirizi. Kama yanteekerateekera mu magagga gye nnali sijja. Amiina. Nantuusa mu kitiibwa ate nantegeka okuyamba abalala balina background ng'ezange. Amen. Okomawo okufuga ensi. Eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Professor Gilbert Bukenya ategeezezza ng'omugenzi bwe yamuyamba okutandika essomero mu kitundu ky'e Masulita. Nagera ne nfuna abayambi nga twagala okuzimbayo essomero awe waabwe ejjomba we yasomera. Netunoonya buli yagiraga nga ngamba nti Bukenya okujjawo mpadde miliyoni 10 oba tompadde ezisente wano temujja kuzimbawo tukale tuzimbira abantu baki bakitundu ekyo. Pastor Heleni ne baganda babamu balabye wano wena batuukirira nagamba nti akanzijjeyo tulabe najjayo ne batuwa eka 6 ez'ettaka ne tuzimbawo primary school nungi nnyo ensinga yemwe yasomera. Omugenzi alese amasomero agawera ng'era aguze n'ettaka yiika ezisoba mu 6 e Buwama nga zino yalese alagidde zirabirire abaana abataliko mwasirizo basome balime ate balunde basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.